abatuuliza mwenna amanya ono Henry Ssenyonjo omubaka wa Parliament addako 2026 Mukono municipality. Tubaaniriza bannamawulire baffe ensonga etuleese yakwogera ku nsonga nga 2-3 okusinza bannamawulire baffe bwe banaatubuuza, naye nga kyentegeddeko basoose ne bannuŋŋamya ne baŋŋamba nti waliwo etteeka eryayisibwa mu Parliament gye buvuddeko nga bakkiriza nga gavumenti esaba court martial esigalewo mu mateeka. Ne baŋŋamba nti oza kyali kiruubirirwani? Kyali kiruubirirwa ffenna bannayuganda, naye more especially abavubuka abali mu opposition. Era my caution to youth yandibadde nti bannabyabufuzi tetulina nnyo bakozesa nsobi. Baanammwe mubeere n'obuwagizi eri ebibiina byammwe eri bakandekisi bammwe, naye muteekenga ennyo omulaka nti ogenze kyomuwagirako kyakugenda kumulonda. Takukunga kukola gaali olw'ensonga emu nti gavumenti ekigambo ekyo olwajja netandika okuyiiya engeri ki gye neeteminga eggaali zammwe. Osigala oli omuntu omu akoze eggaali naye nga tonnonze oli luzira, n'omuntu asigadde nga mpagira naye ng'oli peaceful. Politicians should not jeopardize your lives. Tebalina bateeka mu matigga. Tulabye abaana baffe bangi abasibiddwa naye nga teri alondoola. Olina kumala kuba waalinnya nnyo basobole okujja bakulondoole. Omusa bulungi, kakati abavubuka mbakubiriza etteeka nga bwe lyakoleddwa teririna mulala gwe ligenda kutunuulira. Wagira omuntu wo kabe kasinge paka ku lunaku olusembayo olw'okulonda, naye teweetaba mu buvuyo. Twalaba wano e Kawempe eddoboozi terijja kuvaayo nga lituuliddwako nti tujja kubeera eyo mu mayuuni tukyogereko. Tweyanziza bakama baffe abatubuuza ekibuuzo kino. Message nno gye nnina si ya Mukono municipality yokka, era sazze kuvuganya Mukono municipality pasenti njagala kujjuza buziwasifo. Nazze okuyamba munnayuganda abakulembeze be tuwadde ku mukisa okutufuga ebisanja 3. Biiti nti ali ku opposition ng'awulikikanga ennyo owaffe, biiti nti ali mu NRM, abantu bandibadde babawumbuza ne tufunayo ku maloboozi amapya. Ani yali akimanyi nti ne Henry Ssenyonjo asobola okwogera? Bannamawulire waliwo olutuuka ne mbanenya nti mutusibyeko abantu bano. Omuntu n'alabikira emabega ga kamera emyaka 2 naye nga bye yatugamba emboozi etuuka n'ekaddiwa. Tewaali yali amanyi busobozi bwa mukyala gwe tuvuganya senga tebamuwa mukisa mu 2026. Kati bwe mbasaba mutumbule ebitone ebirala n'obukulembeze obulala. We should usher in new leaders. Nali nfuna obutebaka nga bwe baba tebanalangirira kalulu kesembabule Ssekikubo nga mpulira bubi. By then Ssekikubo wajjira yaliyo Ssentongo, naye nga Ssentongo buli wankwata akalulu n'akabba ku Ssekikubo nga tuwulira bubi. Naye tumaze okulaba ku busobozi bwe atuviire. Tumaze okulaba ku busobozi bwe butambula Mwanga Kivumbi, olaba kati n'ebyayogera bimutagalako atuviire. Tumaze okulaba ku nsonga za Ssemujju, tumaze okulaba ku nsonga za Betty Nambooze. She can't deliver anymore. Abantu abafuze ebisanja 3. Enough is enough. If they were to deliver us, bandibadde baatutuusa dda mu nsi ensuubize. Muwe ku bantu abalala ekyammwe kiganye, tubeebaza okututeekerawo ground nti mutuyigiriza ebyobufuzi, but it's high time you quit it. Mutuviire clear the space. Abaana abalala bannannyini mu gigi guno, abaana abaazaalibwa mu 2020 mu 2000 nabo batuuse okuba nti basobola okufuna leadership. Tuli mu generation ezaazaalibwa mu 1960. Bw'oba wagaana okukungula obulamu bwo mu budde bwo, leka kwewaganya mu baana bato. Guno omulembe gw'abaana bakyasa kino. Ompula bulungi nga bwe tugamba muzeeyi tajja atuviire, nammwe kennyini mutuviire. Ekisooka mu byonna tetulina muganyulo gwe tubafunyeemu.
ekyo bwe buzibu bwange mwandibaddewo for some time senga mubadde ba mugaso obulamu buno tebategeeza buno obusibwa obulamu mu nsi gwe muganyulo gw'omuntu oyo abuholdinga bw'oba tolina mugaso naawe kennyini ogenda neweetabonoga obulamu buno nina bwaki nga siri bwa mugaso kati obulamu mu nsi ye muntu agasa banne bw'oba totugasa gummula aga buli kika gyati yajja netuuka n'okubanga yeegaanibwa gavumenti tegimanyi opposition tegimanyi wabula bali awo mumakati naye nga the mere fact is abantu operatives abo baali ba gavumenti kubanga wali kisobola kukolebwa mu ggwanga muno nga gavumenti tekisanctioninze nekisobola okulaba ku njuba y'olunaku twalabanga nga bakuba abantu ne babeekwekamu obukookolo buno bwe bayambala kyali kitegeeza they were hiding their identities, concealing their identities. Abantu aba bakola ebikolo bino babeera muffe n'olw'okuba bafunayo ku busente obubayamba okubaawo mu lunaku najja kutuusaako obuvune olw'operation emu ebezze kakati mubafuule nti tebaliiwo nga temukola ebyeffujjo waliwo nange lwe tulaba abamu ekawempe eyo ninayo abantu bagende baga nti n'abaana baffe oluusi bagenda ne basoomooza temusoomooza bantu bano bakyatusinga amaanyi ffe tulina bantu naye tetulina maanyi oba ekyo mukimanyi amaanyi gaffe gakyali ga busaale oba alina butira omundu omuza bulungi I need to participate in the forthcoming elections but it has to be peaceful ani asobola okukikola ekyo naffe ffennyini abantu abagenda okuteesa bamu tulina okubeera nga tuli peaceful candidates ffennyini tulina okukunga abantu baffe abatuwagira bagondera amateeka n'ebyobuntu akalulu kano yekataddewo mandatory nti buli luvannyuma lwa myaka 5 tulina okuyita mu exercise y'okulonda bw'owulira nga tokyasobola kubeezaawo kano nga puresha ekuyitiddeko you can always denounce it n'ogamba tekyali kulonda ojja kuba otuyambye nnyo lekeraawo kutukiina nti tulina demokrasi naye ng'ate okyayagala obuyinza ne ku levo etakusaanidde ne tukulaba ng'ojja olwanyisa amaanyi mangi nana ekyokulabirako wali ofiirwaki kawempe we bakusinga akalulu ompula bulungi gavumenti yali efiirwaki nga mwe mulina resources z'eggwanga ekifo kimu ekya gavumenti ekyakawempe noofi okugjayo amaanyi ago gonna okukuba n'okusiba abantu n'okubatta n'okubatiisa okujja mu kalulu wali ofiirwaki senga nnalukola abaakusinga eventually era baakusinga kati obulamu tebwali waliwo amaanyi ge mujjayo nga gavumenti amaanyi naye nga tetegasaanidde ku buntu n'otuka n'okulaga ekifaananyi kyegaoisinga pulezidenti museveni wagenda mu nsiko lwa mivuyo gya kalulu lwa mbeera yali mu ggwanga embi sitwagadde ate otusindiikize ku kisenge abalala kuffe abamu tuyinza okuba nga tujja naye ejja kubaayo balumira mwoyo abajja okugenda oluvannyuma lw'ebikolo bino bye tulabako simanyi oba okooye buyinza ng'onoonya wobuwummuza tokema bannayuganda onalebo bulungi nti gavumenti eno ebba akalulu era tumanyi bulungi nti ne mu 2021 akalulu kaffe baakabba olwaleero measures ekibiina kyaffe ne pulezidenti bye bazze nabyo kwe kutukunga tugende mu bungi fast mu kwenyigira mu kalulu kano atugamba nti massively senga tuvaayo mu bungi ne twetaba mu kalulu kano ne bwaba waakubba ayinza okulemererwa senga kaba kangi ekyokubiri yatugambye titunulenkaliriza ku luno olwaleero ebintu tetubimulekera bulekezi nga ye bwe yatukunga ku luno 2020 twalonda ng'atugambye genda olonde ebintu mubindekere nga kyagulanyi ku luli byamuyinza leero yatukunze nti leero tumuyambeko londa akalulu kalinde kabale ate era kakuume kalondoole paka mu kulangirirwa eyo no ye measure kubanga ebisinga obungi newe tunagenda mu parliament ne tukola etteeka amateeka mangi agaliwo era agakyabagibwa naye gavumenti eriwo oluusi over surpasses ompuza bulungi
egayitako nekunuukiriza ekinagiyamba kati si lwakuba nti tetulina tteeka lirungamya byakulonda wabula interest ya gavumenti bwebanga eri mu kubba kalulu ekyasobola okukappa naye measures zetwataddewo nga abali ku opposition mukama waffe kutukunga tukeetabemu mu bungi tukakube tubeerewo nga bakabala ate tukalondoole mu channels mu bakayisa okugenda okukalangiira tubeere very much vigilant kuno tetukalekera ye nga kululira yatukunze bannayuganda bwe batukunze ebyobufuzi abasinga obungi babirabanga projects ez'okubagaggawaza mpuza bulungi ndi ku opposition ndi munnabyabufuzi naye ate nina obulumi nti tulimbye ate tubuzaabuziza nnyo bannayuganda ekigambo kyombuuziza nti mu maaso awo olabayo abantu bano okwegatta nedda ekisooka mu byonna pulezidenti waffe Kyagulanyi baamukwatibwa ensaalwa nti yajja n'ababuutikira mu kintu kye baali balowooza nti kyabwe abali ku opposition bonna tebaamanya Kyagulanyi gye yayita okujja okubajja okubabbako sho kakati abamu tebamwaniriza bamulinako ennugu era ekyo kyobuuza nti omumaaso awo olabayo okwegatta nedda ndaba kweyuzaayuza naye naye banaba bazze bannayuganda twabuuka baani abali ku mulamwa ne baani abazze tulimba for now ensi yonna etunuulidde Kyagulanyi bamwegase buti bamwegaseeko massively abantu bagenda kuwagira Kyagulanyi kakati bano oba banne bakkiriza okumwegattako oba tebakkiriza tekikyali issue kubanga tulaba okujjugubana kungi PPF bagiwandiisiza in the 11th hour to the elections kiba kitegeeza ki ono bamulabawo era bamusanzeewo well much established naye babutika tebakkiriziganya naye one or eight bayinza okuba nga bamunyooma two bamukwatibwa ensaalwa three balowooza we batali ensi tesobola kutambula kati ekigambo ekigamba tukiyinza okuba sole candidate opposition ekyo tekiriiwo bonga bo naye ate ffe eno mu bantu twasalawo dda kyekirungi kya byonna for sole candidate eno mu bawagizi gyo gyali naye bino